Updates omwogezi w'ekibinja ekyabayeekera aba M23 abalwanira mu North Kivu Province kigambibwa nti yafudde. Omukulu amanyikiddwa nga Willy Ngoma kigambibwa nti oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakoleddwa amagye ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo aga FARDC kigambibwa nti tebakubye miisi ku luno. Kigambibwa nti bomu gye bakubye mu kitundu omwabadde ekibinja kino ekya M23 kigambibwa nti omuno omukulu mwe yafiiridde era kigambibwa nti waliwo n'abantu abalala abakafiiriddemu. Willy Ngoma kigambibwa nti yafunye ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'okubanga amagye aga Democratic Republic of Congo aga FARDC mu kitundu ekya Lubaya okusinziira ku Radio Okapi nga eno ekolera mu Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti abakulu bagenze maaso, amagye gagenze maaso n'okubanga gakuba bomu ssaawa 8 ezakeesezza olunaku olw'eggulo olwokubiri. Kigambibwa nti bomu eno gye bakubye yagenze maaso n'okubanga ekosa nnyo ekibinja ekya M23 nga muno mwe mwabadde n'omwogezi w'ekibinja kino ekya M23 amanyikiddwa nga Willy Ngoma. Obulumbaganyi buno buzze oluvannyuma lw'okubanga wayiseewo emyezi 13 mirambirira ng'ekibinja kino ekya AFC M23 kyawamba ekibuga Goma era abakulu bano baali bagenda maaso n'okubanga bawamba ebitundu eby'enjawulo nga kuno kwe kuli ekitundu ekyasinga okubanga kitabula abakulembeze mu mawanga ag'ebweru naddala mu ggwanga erya Amerika nga kyekitundu ekya Uvira. Kaakati obulumbaganyi buno buguzeemu nate okubanga bukosa nnyo ekibinja kino ekya M23 nga omukulu ono Willy Ngoma abadde nga alabikako mu kibinja kino ekya M23 azze alabikako ku butambi obw'enjawulo azze nga alabika nti muntu w'amaanyi mu kibinja kino ekya M23 era omukulu ono Willy Ngoma azze akola ebintu eby'enjawulo nga kuno kwe kuli eby'okugoba abazungu oba be twandiyise abalwanyi abava mawanga ag'ebweru ababadde nga bali mu Democratic Republic of Congo era omukulu ono mu bukambwe obungi yabagoba mu busungu obungi abazungu bano abalabikako nga bawanise emikono nga bakkiriza nti bawanise era bano balabikako nga bayingira eggwanga erya Rwanda oluvannyuma ne bafuna ennyonyi eyabajja mu ggwanga erino okubanga baddayo mu mawanga gaabwe. Kakati bamasina lero bano bagenda nga si basanyufu oluvannyuma lw'okubanga omukambwe ono Willy Ngoma yabalangira bingi n'okubanga abagoba mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati kigambibwa nti Willy Ngoma ye yafudde olunaku olw'eggulo era kikakasiddwa nti obulumbaganyi obwakoleddwa ekibinja kino amagye aga Democratic Republic of Congo kigambibwa nti Willy Ngoma ye teyasimatuse. Tujjukira bulungi nti okulwanagana kw'okukyagenda maaso nga abayeekera bano aba M23 bakyaganye okubanga bassa wansi ebyokulwanyisa newankubadde wabaddewo enteeseganya ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo nga kuno kwe kuli eggwanga erya Amerika nga President Donald Trump naye yeesitukiramu ateese alabe nti okulwanagana kuno kukoma awamu n'enteeseganya endala ez'enjawulo ezizze zibaawo nga kuliko agreement ya Doha, kuliko agreement eya Qatar. Abakulembeze wano mu Africa naddala wano mu East Africa bazze nga basisinkana okulaba nga boogera ku nsonga eza Democratic Republic of Congo naddala okubanga bayimiriza okulwanagana okugenda maaso mu Eastern DRC. Kakati kigambibwa nti omukulu Willy Ngoma ye teyasobodde kubanga asimatuka obulumbaganyi obwakoleddwa amagye aga Democratic Republic of Congo. Stay tuned.